Mwemwe n'abagenda kuvuma abakazi abasajja nkimanyi mwesiga misambwa na mizimu nze Robert Tegindi nako buyinza tegisobora mwe abagenda kuvuma nawo obula bwe munetike ekikolimu kyamwe oba kinaba kya kansa oba kinaba kyaki oba kyakirwadde ki oba kyakuzinga amagulu oba kyakisiidenti nze sekivunanyizibwa ko mbalabudde wabula nalaba video vunna myosinze Katonda ali wagulu nyogambe mukama Katonda ali wagulu nyonsanyuwa ne kati Farao Matayo tuddayo kubuzabuza abantu kubanga nawulidde Kalule ayogere nagamba nti Matayo yawenna kwezesalira mbunalumanya ne Salumanya mu kibuga bagenda kufuna buzibu yayogedde ate Kalule agambye nti Matayo ennaku zeyawa zinaatera kuggwayo ziri kale bwalebwe aveyo obukurakule bwe bunaatera okujja kulaki Nalumanya ne Salumanya tugenda kufuna buzibu mu kibuga naye kakati bw'ovaayo sitaani gwe nabbi Farao Matayo wafuna ddi obuyinza obukangakanga abantu ba Katonda kubanga abantu ba Katonda bali free okusinza Katonda waabwe fe abalokole tetunavaayo kukangakanga basamizi nti obudde bwa basamizi buweddeyo fe tukimanye nti obudde bwa basamizi bubalirwa ku ngalo naye tusinza Katonda emizimu tugoba migobe namwe abamugoberera munagenda okwetereza mujja kusanga abanyweddemu omusaayi kubanga omuntu ng'oyo bw'abanga afuuka n'afuuka kikurakule kati mwe abasajja abakulu benda babagoberera Matayo abamusiru abamuzaala n'okumuzaala mu abakazi abakulu abazaala Matayo mwagala kibantu Katonda abawadde obulamu uliriza Katonda abawadde obulamu mutambula abawadde omukka musobola okulya mwine emmere kiki kye mwagaza Farao ayambye abantu Matayo for your information alina foundation yamba abantu abateyamba abasabira bawone endwadde ayamba abantu abayambye abantu ndwadde kizaba abayambye abuziza kupa abayambye oyita mbizibu business zigula mwe bye bibaluma nti mutali ku succeed Matayo ng'omuntu akola business wabula singa tataddemu kuvuma balokole ndi musajja wa Katonda alaba asaba era juzi wiki ng'emu eyiseewo nali nfukamidde ndi kumabuvivi kyekyandaga nti Matayo aina company kitegeeza ki mu luzungu bokikyusa company kitegeeza group group ebinja kubanga mukama ekirungi nebaza mukama Katonda kubanga bwe nali kumavivi nali mu kisenge kyange mukama nangamba nti ewa Matayo maze kununulayo company 10 mukama Katonda bwe yangamba ali wagulu nangamba nti owa Matayo amaze kununulayo company 11 elective netendo kikudire mukama Katonda omutukuvu ali wagulu ennyo haleluya kati waba yanunula lwaki mukyerega mu Uganda kati uliriza bwaba yanunula yakigamba ani mu Uganda yakigamba nze Robert nagamba tandikirawo ye yanunulayo company 11 nangamba Robert tandika nze mbadde si wakujja ono naye bwe ndalabye Kalule byayogera atisa nti Nalumanya ne Salumanya manyi kika kigenda bbaawo nga abalabula mwetereza kati kansoke mbuuze Matayo yali asigaza enaku ntono okuwasa kati tubuuza obwo obukulakule bwali bwebase bwali bugenze kulya bwali mukinaabira obuwuga gali matikira yashaka kumatikira ati kakati kumatikira tubuuza yalebwa ina kubanga bbiri banga tubuuza nze nja kugamba Museveni kubanga Museveni is a head of Uganda yesazisaamu embaga ya Matayo Matayo bwabanga agamba nti obukulakule bukola nti yafuna amaanyi ng'akyali Kagadi nti emizimu negimukuba nibasanga ali mu banka twagala Kagadi banka ki gye basanga kumakya nti Matayo yebaseemu eno Uganda eri mu mikono gya Katonda tuwali muzimu kugenda kwepanka bw'oba osamira samirire mukasiisirako bw'oba osamira samirire mukasiisirako si kujja wano mu kamera n'otandika okujerega Bayibuli yaffe yenga tabagana kola byamu fe tumusitopinga Farao Katonda yatuwa amaanyi okusitopinga Farao fe tumusitopinga mwe mumukomya tukukomya Farao Matayo nze Robert nkukomya era obukulakule Matayo bwobanga oli w'amaanyi ne Kalule mugende muduumire obukulakule bujje mujja kukola kye naabukola nze njogeza buvumu
N'emundu njirina ey'omwoyo jirina ojja bwepikira ogenda okunkubira esimu ngambe soda akakule kandi uliriza n'emundu ez'omwoyo tuzirina ojja kukubira nti Nabbi Robert ejja tuna shooting ati mwana akakule kandi kinye olaba zino emundu ez'abajati zebasitula olaba zino emundu America zerina fe tuzina mu mwoyo tukubira mu mwoyo bano bakubira mu mubiri fe tuzina mu mwoyo tukuba so wabusinga kakati njagala kubuza bwe yarumba Eddie Kworo lwenyini n'agamba nti ajja mukyusa timing ate family ye kwayita kana kumeka nga tali luzira tante bamutotete bamukwe kakati fe just intuku nenda si intuku kasito ovaayo n'olaga nti gwe obuuse ensalo sitaani katonda yamulekawo n'amuwa ekkomo waleoddeko obukulekule obukozesa abantu bukozesa banafu Export TV to the world.